Chancellor wa Victoria University. Yes. Twabadde tuli awo nga nina binokola ku ebya battle ebya Shiba ne Sindi. Yes. So nagamba, oh by the way, since oli ku team eliokola naffe omwana twamadde scholarship, I don't want to looking nga abadde baagala amawulire oba abajokinga. Yes. Ate nalaba oyogera ne alien skill. So me knowing him nga boy wange mukubira njiteka kwalo ngamba nina amawulire nina musanyufu kwana adi nabirabyeko bwada interviewinga vice chancellor oyo. Yes. Kati nze nkubira boy wange mugamba amawulire geni namasanyufu ko ye Mwami Lawrence Muganga. Yes. So angamba yabadde no zagenda to one of the radios. Ngamba togere kusimu kubanga we back radio ba ndo zada agenda kuyimba. So we talk ne mugamba manyi this is an opportunity omwana oyo kusomako n'abaana babagagga. First gena kulaga omwana wa ghetto na ku nsimbu buli kimu kisoboka despite you ne Fango ni forest omwana aina age jayogera nayo no mwana okubambu omwana wa geta abaso okusomako n'abaana babagagga ba minister ba ambassador and he was very positive by the way. Okay. Wamukubedde n'ayogera bulungi n'abera positive. Twogera like tetwogera nnyo buli kana ne twogera like hi how are you waliwo kino ekivu waliwo twogenda ku studio. So nambulira tamzera nga abantu wamajja ne ngamba akino kiyamba mwana gali kyamajja bakireke na ngamba tujje ku Fangon leero namba nkankubire vice chancellor mubuze they are flexible Mr. Roberts you know gubanga mukolo guba kwa Sudir right now kuba vice chancellor then nabona be batutembalabi bakulambuze somero ne bakwa uniform. There's no way going to carry a whole vice chancellor okwatene Mwami Sudir omutwale ku Fangon. Yes. Realistically omusajja nangamba nizamule mukaya mugamba tekijja kulabika bulungi for PR w'essomero bwate the whole crew went to nandagambu aikabe bamu ye abayamba. Fact statement yali yabadde nti waliyo minister oba president yali asomedde Kampala parents nemugamba kino ekintu kijjeemu tugende mpola katono nyo wakubide alien skin statement ze ogwasose. Yes. Nagamba kiri okay yabadde positive nangamba bajje ku Fangon. So I was supposed to coordinate the media. Okay. So I called back Mwami Muganga ne mugamba. He says we go to Fangon. Nambulia bureaucracy and principles of the school. Okay. And because it involves Mwami Sudir, it involves him, it's just corporate world. The corporate world can't let you all of you start going what's at Fangon. Sudir has how many things that can buy 100 Fangons. So I understood this part. I called back him. Now Atade president, Atade minister yali asomedde ku Kampala parents. Atade star in fact yali asomedde ku Kampala parents aba abayamba wera champion Gudo ajja muleka kusalamu. Ngebigambo biva mu alien skin. Ngamwa message namukana kino ekintu no wali kijjemu gwe kikolere mwana. Naddamu nangamba mbwe biroto byafa bwe omwana ye yabituka koda. Yes. Champion Gudo. Mba ebiroto bye ye mu alien mutwe gw'omwana ya mutegerera ebiroto bye yo mwana yabituka koda. So ye mukulaba okukwe wali awo yamalayo yatuka ensi gyekoma ye wa musuubulira nga naye wakomyawo n'okubaamu n'ennyumba n'ettaka n'emmotoka ye yasinga obugagga ku nsi. Ng'ebyo bigambo biva mu alien skin. Anze bwentyo bwe nakitutte so ne manya abantu abamu enkuza yaffe n'ebiroto byaffe biri different ya. Okuba olowooza mbu omwana ayinza okufuna omukisa nga gwe wafuna mu music omwana atanaweza myaka 12 kati gwe bwokera ku makya Katonda nakujjawo oyo omwana agenda kola ki bwagana okusoma gwe bwovaawo kati bwakikubya amazeeyo ne Michael Jackson yagenda. So okusinziira ku statement zayogedde n'entegeera gyewalabyemu alien skin ebigambo byayogedde omwana kusala amajja kusomera kusala omwana tagenda mukkiriza agenda ku Kampala parents. Munange omwana we yatuuska ebirooto bye omwana ye alien byalowooleza omwana byalina okutuukako gwe adoptinga gwatazaala yagamba ebirooto bye byakomaawo waalina okuba. Katambo obadde n'abayimbi bangi ate ndabyeko abayimbi bangi ng'olabyeko n'abayimbi bangi alien skin olowooza ki ekimuwaga okutuuka ku ssabwe eriti tozanyisa obudde time